Ago ge maloboozi g'abakristaayo abadde bavuganya mu mpaka z'obulabizi mbadde Central Buganda Mitiyana Mukolo ne Namirembe era nga lwe beetisse engule y'empaka zino. Bishop Michael Bowo omulabizi wa Central Buganda yeebazizza obulabizi obwetee mu nteekateeka eno bw'ategeeza nga bwe kiyambako mu kubuulira enjiri. Nti onoobanga onookola omukolo ne gubeera ogw'ekitiibwa ofubanga nnyo okutegekera abayimbi abaweesa Katonda ekitiibwa. Olw'eddembe lye tulabako wadde COVID yabaddewo naye waliwo akalembereza. Ate Bishop George Senabulya omulabizi wa Central Buganda yawummula era nga ye ssente w'okuyimba mu kitundu kino asabye abazadde bulijjo okwagaza emiti emiti okwetaba mu kutendereza omutonzi nga bw'annyonnyola. Era tugasaba buli dayosesi yonna musoosowaze abaana b'amasomero okuyingira mu kwaya ez'ekkanisa ez'okutendereza Katonda. Ne bwe balibanga bakuze baliyinza okubeera mu bifo nga kakati bye tulimu. Era ono ayongedde ne yeebaza Oweekitiibwa Dr. Canon Gasta Lentake era nga ye Ssenkulu wa Delta TV olw'okuvujjiriranga emirimu gy'eddiini. Oweekitiibwa Canon Gasta Lentake naye twamuyita mu ngeri efaanana bw'eti. Naye mu kwogera kwe n'agamba okusinziira ku kivulu kino bwe nkirabye nga kitumbula ennyimba zaffe zinnansangwawo, mpulidde ekinyegenyege. Buli lwe munaakolanga ekivulu kino nja kubawangayo miliyoni 2. Kino yakitegedde kubanga ekkanisa gy'asabiramu mwe muva abamu ku bayimbi abayimbya wano kaakati bamutegeezezzaako ankubidde essimu wano n'agambye omulabirizi muli mu kivulu e Central Buganda nti ate ye nayogerera ebigambo nti ku ssimu yo ntaddeko miliyoni 1 naye nzijukiza ate ebinaddirira kuno kuliko miliyoni 1 temugitwalako essimu. Empaka zigenze okuggwa ng'obusumba bwa Katwe Martyrs mu bulabizi bw'e Namirembe bwetisse ekikopo ky'omuwanguzi era Essanyu lwe liba bugumye. Yekwaya okuva mu bulabirizi obw'e Namirembe. Sadati Lubega yabadde Delta TV Amasukulumu.